Endoveso. Kugenda mu mukaaga tonzifiro tifama ekintu ky'omuziki. Endoveso. Kulaini kuno omukyala kwali Josephine gye baliko oyogerako ne Kadima ku Beat FM wano obulamu bugamba ki osinzidde bwa ndiano bayitayo kyamabogo kiri sayidi ki kiri eno kale nga Jene Kawanda Sembabule egamba ki Sembabule nungi kati tukikoleko message kikibuzibu ki Mwami Kadima mpozi nindamu katono nsookenze wano wendi wangi nindamu katono mpozi nsookenze wano wendi ndi mpo mu bantu mbadde gamba tosobola kwesegula muko katini kambeewo katini tojjaako sebwesegule muko katini bwoti kale kati awo onfunye kale nasindika message kale nga njagala kumuyamba ekikyo oyagala okuyamba kale nga njagala abawuliriza ba Beat nti nga buli lwengenda mu mukwano n'omwami entikko ebadde ki oba kitegedde ngezaako okufuna entikko kiki totuukayo kati nga neebuuza nti kiva ku kyomba nkufunye nze kakati Josephine omaze n'omwami bbanga ki myaka tugenda mugenda mu 3 emyaka 3 nno giba gitambudde nga totuukangayo omwatu y'nomugamba nti kale era sisookedde kujja okuba ku kino ekintu kati eri emabega bw'oli otuuka era nga situuka mu bulamu bwotutuukangako gy'olaga okitukoze mu mutabbizi wa leero kakati ensonga katugikwasaganye mpola oba ebirowoozo bye tobiteekayo nga oli kukola ekikolwa ekyo ate kati nga mbiteekayo bannange sirina kye ndowooza nga siri mu mukwano olinayo abaana bameka 2 mu musajja y'omu obukodyo bwo ogezaako okulwanako obukodyo bwo okuyambeko okweyimirira omukodyo kale era nga bw'omanyi ffe abakyala b'omukyalo era si bw'amaanyi nnyo ate bw'oba omukyalo bwawukanyawobwekibuga bw'oba oyinawo naye wabukozesaako ne bugaana kale era mbukozesa era kigaana ekiwato kyo kiba kitya sebo mukulu sebo wamma tukole bwe tuti njagala tusooka okukati gwe ntikko olaba gyogerako ki kale oba mwami Kadima wantegedde entikko mukulu nkutegedde totuukaako ku ntikko ya mukwano kale nga bw'ogamba kale kankyogere bwenti nga bw'ogamba nti tukutegedde maama nakutegedde tukituukangako yesebo nkufuna okitegedde era twegamba gwe tekikutuukangako kyoyagala kati gwe lwaki oyagala kituukako anti mwami Kadima anti mpulira mugamba omukyala atatuuka ku ntikko mbu tamanyanga ssanyu lyansi onoonya ssanyu lyansi kitiribiita mwegenda kugoba mu mugenyi wange wamma Josephine wali ogenzeeko n'ogamba nti kangezeeko walala ndabo bayo mwami Kadima era si ono gwensookeddeko ayegeze olaba obuzibu buyinza okuba buva ku ggwe era buli ku ggwe essanyu ly'okunsi tolimanyi yesebo abaana ensonga bazitambuza mu ntambuza etali nnungi bano boofuna mwami Kadima bo batuuka ate nga baliko andi waliwo obuwezi Kadima ono ali atya gwe nkukubira paasi Kadima ono asobolwa kubanga mwekakasa amanye ebintu bino bambi mwami Kadima bambi muyambe ayinza okuya Kadima weyamba omukyalo lwaki todina wamma kakati katugendeko mbawuliza tulaba tusobola okufuna abatuwa ku magezi naye waliwo obweke bw'ensulo ku mukulu wanakaboko togaba bidagaladagala bya kisiru wamma katufune abawuliza tulabe kye bagamba tovaako ku Beat naye twagala okubambi okusooka okukusaasira naye nga sasa tujja kujja Sembabule Kadima ye musajja omuwanvu gujja okulaba omumanyi bwafaanana bwatakutuusaayo ndi embwa mukulu sebo
tutambula bwe tutyo twagala ugendako marafe tufune abisimu mu babiri tuberenga tutambulira kataawo bwe tutyo bannange sibalabangako nga mu responding nga bumwagadde kuyamba mukazi ono naye obuyambi bwe musijja kwagala bungi nnyo nja kwagala butonotono bwe nja okuba nga ntwala ekintu ate buba bwangu olina okubeera nga ebirowoozo biri wamu ate naye n'omanya nti oba nkwata wano awo entikko mba ngituukako omuntu yenna aba n'ekifo kye webali nnyo munaffe Mamalinda kawuku tusiimidde ddala webali nnyo tusiimye Wanji naye bannange kaboggoza lumundi fa n'obulwa gyonziika nze kankubuulire kuba ogamba ntika ku ntikko nti ate kiribita bagamba ekiribita kyekituusa ku ntikko nedda Mr. Kadima oyo omukyala abasajja balina bagendako bayagalayo batamanyi kyebakola kyebakola balabika bamaddu atuuka mangu ye nga tannaba kutuuka oba bamufubutukiranga ngabi kale webale nnyo mwami Kadimanze Patricia naye munnange abakyala bangi nnyo abali mu mbeera eyo bwetu nange mwendi akada akasemba zakataddeko oyo omukyala munnange nsobola okiteebereza kyayitamu Fiona Ebulenga omukyala oyo alabika alina infection agende yejjanjabe Debbie Matuga agende yejjanjabe then abeere nga atereera infection bw'enaawona ajja kubanga buli kimu kiritereere. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zadija nga nsinziddewo ne Kalukiro Masaka naye nze Haji ngamba bwe nti abasajja baafuna ngamba be batamanyi kiki kyennyini kye balina mukolera be batamanyi kye bakola be batamanyi ngamba mane mwogerangako noga nti BFM Kadima esebo webala okuweereza taata na ukuliriza amina omuwala muwulidde bulungi nnyo naye amannya nze Ssendukusa Godfrey wano buyita naye omuwala oyo kyalina okukola agenda kunfunira kifo abakazi omukyala kifo abakazi ekikyala tumbe ennaku bbiri ejja kubatuuka ku kifo abakazi ekikyala akifumbe akinywe ekikajja kuba kituukako mukama wange gwatuuka era kifo abakazi kyekyakuyamba kale bali okuteesa ne mu respondinga ku nsonga y'omuwala oyo yabadde ng'ey'okusaaga naye nga ntuufu naye ayagala buyambi mbadde sijja mukubira naye ngambe nti kamukubire tuwulirize omanye omuntu omukisa n'owuliriza kyagamba ne mbanga musobola okumuyamba kale abasobola bumuyambe ne muteesa kyemuteesezza mwebali nnyo okuba nga mumuyambye mwebali nnyo okuba nga muteesezza messages nyingi ze muweereza bannange tuzisiimye ngenda kubanga ngenda mu kibimba zigenda kubeera ennyimba 12 singa okuba nga zookya ate ndyoke nkomewo mukyala nyongera okukutegeeza akagambo kano Kadima teyawanvuira bwereere wallahi ya Mungu batakutuusa ku butikko Ajati Madina kutumira kibiriga mayanja yewunye ebintu by'oyogera Ajati Madina angaina nga nti omwana oyo kiki Kadima anywaki taza ku mukyala gomanya obukadyo nabukuwaako wangamba oyina akafo okukumanyi anedda tusooke wuwo bwe banaabutenda n'ayamba omukyalo ono eno legemba